dumu kyesandire obukyandire obutava kuzaala nzija nsibira mu SBA babanga basiba bitano kido kyo kyangolabika okyangolabika bakikoja ngeno kwaleche nekidogo ndoli okusomera omwogo n'omulya nkizanya muzaala mwana wattu nkube emitwalo gyali 32 kukido ogwasokose bakapapula akasooka kufunayo ki mitwalo 35 obosegera nga ndaba mpitirivu nnyo bino byaddala koze bino byaddala akasajja kakolaki kasajja kagaba kalipagana lunaku ki lo wava mu mbeera noga kati ndayidda akapapula kano kasooka enkaleko bazamuka nkuba sente zaali za kibiina zali za kibiina nga kiki enamba efulumye ey'ekibiina eyange wanatera sevinga kankube mityana mweji anamwetane namba yange efulumye natuyana nempulira nga bimpeddeko namwetane gyembadde nina tesawulira dakiika 2 mwezi sevingidde ebbanga ki nali sevingidde ebbanga emyezi ng'ebiri mu dakiika 2 nga sikyalina dde 10 obadde kiggwe olwazikwasa batukulinamba omuwongo bwanzirukirawo genda oyozeseemu weze enkaaga anamwetaano gyonna nalendayira okuva ku zaala naye nali muvuddeko naye ate nzija nfuna ekirungi ogwo mwaka gubadde gwa 2022 lwekankubye sente ezo byokege njagala okuva ku zaala nzija nkuba lisiiti ya $5,000,000 8. Tubaniriza ku Brown Skin Events. My name is Ashim Msiek, Kampala's Brown Dad. Naye olunaku olwaleero story gye tuleese story ya njawulo era story enyuma story eyigiriza era omuvubuka wenna ali eyo story nekwatako wabula kyenyinza okugamba kiri kimu subscribinga sharinga viewinga buli lwokola ekintu ekyo forward wamaanyi okunoonyeza ebinyumira ebisinga olunaku olwaleero story gye tuzze nayo story ekwatagana ku zaala oba kiyite betting mwe muli betting matatu byonna nga mubimanyi abatera obikola oba mubiwulira naye olunaku olwaleero nina omusajja gwe bayita Brian abangi gwe bamanyi nga anko tukwaniriza bitambula bitya soka weyanjulira abantu bakumanye amanya gange nze Ahumuza Brian n'emyaka 25 osinziira wa Sebo Brian? Sebo nsinziira Kasubi. Sebo gyenviira gye muba kabaka ba Kasubi awo Kasubi naye ndowooza teri atamanyi Kasubi wonaawona abamanyi ekitundu ekyo nakuba mwetukulidde paka saawa ya leero mwetukyali street si zosinga okubeerako like street zo zoyita nti street zange ezo wenzibaako babamanyi ntegeera mbeera nyawo Kasubi mu Lugaajo mbeera nyawo ku Kidde Kawala so wonna mbeerawo nene Kasubi waggulu kati anko tuddeyo ku mulamwa zaala ono gwe nga gwe omuyingira oti era omutandika otya era omutandika mwaka ki? Zaala nali nkyali mwana muto lwakuba nti nali nkyali mwana muto walina emyaka nga 14 nalinga mu senior 1 atukyasoma twali tubaana bato kuba nti Zaala tukulidde mu Kasubi emikono gye tubadde nga tulina gibadde nga gya Zaala kati bewakulolera bakokulandaba okumpimpi ozegeera so netujja tukyegomba ozegeera netujja twegomba kuba twabalabanga balya sente ez'obwereere ate ffe nga netukolaki tuyina tubasaba netugamba bano bafuna batya sente izeegeza nabo bakolaki basiba akapapula ne bafuna so naffe bwe twatandika Sebo ni kati nemutanga okubanga nammwe muli interested nemutanga okugenda kati naye ebiseera ebyo bali bakkiriza abaana abato babanga tebakkiriza kuba twabanga mu senior 1 ebiseera ebyo 2014 yalinga 2014 budde bwamabega kuwaisa ebbanga nga twebbirira bakutuma tebakkirizanga naye bano abaabangawo bakyali baffe batutumanga bagamba kumanye ekiriwo geno twaliyo gana akapapula naye nga bano abawala ogenda kuzibanja nga bakuwa ne bakuwa lega kwata ogende ogamba ate mpaddeyo kapapula bampaddemu sente okisegeera ate nga nyingi nogamba ekisegeeza wano waliwo ki
waliwo akakodyo kali bana basajja baba wango opapula tebagala bachali babe bamanye nti bawangudde ayitiramu ggwe oba ontegeera ayitiramu ggwe nagamba genda obanjeyo kana akasente kali goli olukakuwa bana bachalibe batyo kusaba kubanga balaba oli mwana mutato boli tebakumanyi nnyo so ng'okamutwalira mu nkukutu akasente ke ng'okamukwasanga akokyayo kyakokyezaayo webito byabanga ne tujja tumwagala naffe ne twagala tukole ki ne twegomba kiri nti nange kansibe enfaana galina oli yakoze eki naye ate mwana wattu gye tukomye okumusiba oba oli awo n'ebizibu tubifunye kakati anko tufunye ebirungi tufunye n'ebizibu anko awo wetujja kakati ebiseera ebyo betting company kyezabanga ku ebiseera ebyo wabangawo gye bayita SBA wabangawo Royal Sports Betting wabangawo gaming wabangawo Top Bet obudde buno Top Bet yavaawo yagwa ezabangawo ebiseera ebyo Top Bet Royal SBA ne gaming zazikuta kati wane Uganda sebo kakati ebiseera ebyo kati gwe bakutumanga kirowoozo kikujjira kinzijira nogandi kati nti lunaku ki olwasinga okubba omutima nogandi kati ngenze kanyingire nange ntandika oyiga kati lumu ngenda twayingiranga mu biyumba ebyo bya zaala naye twagendangayo kulaba mipiira mu kugenda okulaba nga aje emipiira tebatugobanga ngeri gyoli omwana wokukyalo gye emipiira twayingiranga ne tugiraba naye mu kugiraba netujja tusikirizibwa ki zaala oyo okusiba bufune sente abasajja basiba bafunafunayo obusente ate nga nammwe muli yala amwetaaga akaki akasente aka oba olaba ngezi obwereere kati ango tuddeyo wano katono nnyo mu myaka awo 14-15 awo oli mu senior 1 oyingidde secondary olwo nga gye wali osomera bana abalala nabo bolaba ebiboze babinyumyanyumyako babanga tebabinyumyanyumya kuba babanga tebabimanyi naye nga mwe abali eno ku ground tukiraba kati lumu nkusesaaki nali mu siniya yakusatu mbeera mu siniya yokusatu nalina bakyali bange benabanga nkaaka nabo awo ku Caltech Academy Makerere wano ku Caltech wenasomeranga so ntwala fixture ku ssomero yali ya Top Bet olwogijjeewa bagimpadde bagitundanga 10 yabanga net prediction bagiyitanga esebo bagiyitanga net prediction gitwala linga ya 10 gitwala ku ssomero lwali lwa mukaga mpisizaamu abaana mpisizaamu aki mbayigiriza abakyali bange nenga bayegeera bayisizaamu omusomesa nsanga agamba mukola ki tubukuta nga bwemanya omusomesa azza abakaali nnyonyo abuuza mukola ki kyatukweka gamba nedda mulete kyembadde mukaki kyembadde mulina tulabe agenda okujalinga fixture ya mupiira nti ani agireese bamugambirawo nze Brian aleese fixture embooko tevuze sebo bantutte mu ofiisi banfukamiza bampadde ebibonerezo ogenda kusooka osiimuule ekibiina olw'eggulu olwo ekibonerezo mbayimba nyina okifuna bakirina tubayina olinga myaka emeka naye myaka 16 awo bakirina naye kali ate olunzi bampaki ekibonerezo kyakusiimula kibiina nze nina okukisiimuula lwaki bansanze ne fixture njigiriza abaana ki akapapula oba ontegeera bantutte bampadde ekibonerezo no kyali kyamaanyi bampisa n'omuzadde mwana wattu kubanga ze ate bamukkiriza mu masomero ekyo kyo tekikkirizibwa musango gw'amaanyi nnyo embooko evuze maaza yeegayiridde embooko bandi zaali nyingi kubanga ne be nali nabo njagala okkirize bankyawa olw'okuba nti nze yaleeta akapapula akakola ki fixture ekyo gye batusanga naye yabakubye embooko kuba nabo batebakatizaalo ekigundi teyabataliza omusomesa eyankwata kayoola naate nze yali omukulu oba okisegeera nze mwenye oba ontegeera embooko empitako zaali mbitirivu bampisiza omukadde maazi oyimanya abeera biza nokola ebibye so ate mujja mbibye mutwala kuki ku ssomero omusango ogenda okuwulya sigwa kusoma kuba asuubira okumutwala ku ssomero kyomusango gwa kusoma oba ekitegeera byamuyitira bya academics bamugamba zaala gandi ekyali awo
naye nanyoka yanjo kyayo yazanjo kyezaayo omukambwe atopinga kuziri nabonaabona naye ate saava kuzaala yadde nayita mu bintu ebyo mwana so saddamu kuleeta fix ya kusomero ngera ajagala mugamba nsanga wano ensalako ekasubi awo nkufunire kuba kati ntuuka ekiseera tebabivaamu nakati bakyabirimu nkyabalaba omuzimu waguleetera gubayingira oba okitegeera nakati nkyabalaba naye ate nkusesaaki dumu kali nze jjukira olwomba okuba nti ndi mwana wa ku kyalo banzikiriza okuyingira mu zzaala dumu kyandetera obutava ku zzaala nzija nsibira mu SBA babanga basiba 5 kyangwa olabye kabakikoja nokaleyo kino ekidogo eno olye kusomera omwogo n'omulya nkizannyamu zzaala mwana wattu nkuba emitwalo gyali 32 ku kido ogwasooka osiba akapapula akasooka kufunayo ki oba osegera nga ndaba mpitirivu nnyo konze bino bya ddala akasajja kakolaki kagaba kalipagana ango sente nga bazimpa nakira nfakiti kankujje nga ndi mwana mutono musine yakusatu nasula lisiiti eridde mpia jali ja 12 jali ja lwa mukaaga obu championship abutegera bulijjo bw'abangereza lisiiti nsula ekoze eki eridde sebaka nasula ntunula ngugumuka esawa ziwera 12 otwo twagana nkugambye ngolina bulegeze ekyumba kigule papa kigulambe sente bamala okumpa sente mwana wattu emitwalo gya 32 banjo kyaka sente ako funaye demo yampa manager oyo branch namokyayo kakyebiri nsigazaawo ekyasatu osegeera nsigazaawo ekyasatu ngenda nakyewa maaza mugamba maaza nfunyeeyo ki akasente ndi ate sente ozijjeewa nti nzijje muzaala nasibye risiti mpawo zenkoze eki nempangula ne bampa mukadde n'atyamu n'agamba okikakasa tobye nzibe nti amaaza siwunzise basajja dayi wange nkoze ekyakasema kankutte ne bakolaki ne bampa maaza asanyuka bw'asanyuka angamba asente zirete anjo kyoba oba kyali kisatu endala ziteeka wano ziteeka nyala zimubeeramu ngamba kade ono fees wo bwato bwe yaŋŋamba asanyusa omwana ayeeyeza abadde akoze ekyandeetera bizibu tuzitereka ziteekayo naye nze ŋŋanze nanooma sijja kulimba neŋŋamba ankoze atya ddayi wange nalibadde muyina ate amugasse kuli kunze owaaye tekyensanyusizza yananyiiga naye mwana wattu sente ezo tazannyambako kuba era nasasula fiizi nensobola okusoma so olaba zaala ebirungi bye nti yagattawoko yakubawo ekiraka kati olwo osimbula nsimbula tali kuzikiza kati kino ekyasatu kye bakuwa tewakwatako era nakwatako era nenziramu nensiba naye ne bankuba oba osegeera ne bankuba kuba kati olwo basajja bano abalinga bakutuma by then bakimanyako saabagamba natya banagamba bwe naabagamba badde nzijjako ki sente zange zino ennyingi ne bampaayo akasente akasaamusaamu akatono bo ne banjiiya ne bagamba ono akyali ddogo waddukira wa mukadde n'omuga mukadde osegeera nkavubyeyo nkaleese kati odda ku ssomero basajja obabuuliramu nti mbizira ku ssomero mbagamba nafunyeeyo ku kasente oba osegeera buleke ebakuttaawo nange kennyini nsanyuse nga bwobimanyi ogaziwambanyongera bwekyatambule bagamba fix teri gye naleeta mwana wattu nalemezaamu nate bye bino ebirungi byenkoze eki oba osegeera yenso lwaki muli mukulya muwogo nogemwe mukulya lwaki muli mukulya kalanki kano oba osegeera ngaziwa olwo ku ssomero jjukira mubeera jala bwoba oyinamu ekida si bobeera wamaanyi abakazi bonna oba osegeera budde mbona kyali oyo ayinamuko kati olwo bano omaze obayitiramu balaga nti zaala byaddala agaba
abasajja nabo batandika okubanga bettanira okuzannya zaala so batandika nabo okubanga bazanya naye ng'oli bw'alya takugamba obiwuliramu ki mu ŋŋambo nti gundi yalidde naye era obimanyi onooma naye kiva ku ki omuntu okubanga kalinga muli mu kaguruupu nti oba mwena musiba amapeesa ago oli okulya nga tayagala mumanye kiva ku ki kati gwe ngaaludde mu kapapula guba mutima gwa muntu oli osanga tayagala kugaba ye nga ye oba oliawo mulimu abatya nagamba no bwe mba ndidde tugambe sente empitirivu oba oliawo bandinsalako ne bakola ki abayaye ne bansalako oba oliawo segera ne bancambu waddayi wange ne bamutwala so yensonga ki abasinga batya n'ayagala abasegere ekifaananyi nti muli mu kifaananyi kyeki mwenna muliyala mwenya mukyaganoonya mukyaliyala kakati anko osigala osiba nsigala nsiba bwe nti ompaka kati mukusiba kana akapapula by then betting zonna nga wazimenye walinga ozikyalira zonna ng'ogenda nabanga nnyingiramu naye nga batugaana naye nga kyolina okukola omukwano kona asikale bouncer osegeera oyakola ku mulyango akulaga nti oli wa bulijjo genda osegeera ng'omukolako omukwano wano mu nnaku eza bulijjo batali budde bwa mipiira nkwage mukwano omubongako yanko kirisitya najja nga akumanyiza amaaso asobole okukkiriza okola ki okuyingira munda nga bagamba 18 naye nkunyumiza kirumu mpeza emyaka 18 olwo giwezezza nagenda ku Premier Bet kyali oyo yali akola ku bamuyita banange bani kyali mwerabidde erinnya so kali ali ku branch y'Enankula byawo ali ku branch y'Enankusa wakolera bamu shiftinga yadda ku branch y'Enankusi wakolera mzee yoyo mzee respect mzee yoyo mpeze emyaka 18 zija mugamba mzee omanye kiriwo mpeze emyaka 18 njagala okole ki no onzikiriza okuyingira mu Premier yampanga obuzibu tebanzikirizanga kola ki kuyingirangamu yo betting tebanzikirizanga kuyingiramu nga jo bangana lumumpize emyaka 18 mugamba nkoze eki njiwezezza wajiweza wajibalira kugalo njiweza angamba neda sebo kyali toto tolina okuyingira muno mugamba muzeeyi banaye nakoze eki nawezezza emyaka 18 nzikiriza nkole eki nyingire anzikiriza nyingira naye Premier yanku sabanga na kasente endetire ebizibu lumumwe maza ntuma ngamba genda mu katale jukira katale kali aho kumpi bagenda mu katale wali eri olete ebintu byewaka ngabulumanya byakufumbisa waka fast mukole ki mulye mpitayo ngamba no njoze semu wabo buno ibaita bo vacho mwana watu zibu naye yane katindako vacho barali okutaligira akapapula ngo cyane emyaka 14 vacho no yaliwo yaliwo ndowooza naye nze nabanga simutegeera nabanga ku kapapula kati njanyingirira vacho mukambwe bino byawulya bagamba nti zaala okuba zaala takuba nti mipiira empira tegikuba gikuba bano ba big stake ali ba big stake bano bolaba babakuba leero enkya naakuba naye ekikuba zaala ne bolaba bana bonna abasajja teboogera vacho omuyindi yagera n'aleeta vacho agaba naye muganda wange gyako mugaba sente z'amangu n'ebizibu okubireeta kati vacho no kikutwali eddakiika mmeka okubanga obanjizza ng'okubiddwa kyensobola okugamba nti mu ddakiika 2 obadde kyalina ssente mu ddakiika 2 oba mugagga mu ddakiika 2 mu ddakiika 2 oba mugagga oba mu ddakiika 2 oba muki oba mwavu kubanga agabirawo ate era ayokyezaawo kati kambuzemu katono akulaba wano ku Brown Skin Events ayagala okumanya vacho kyeki vacho vacho bwe bupiira obwo bubanga bukatuni yabuyita bukatuni bupiira ne bagamba Everton esamba Liverpool wali bakuteerawo screen eyabo buba ne screen eyabo njawufu bw'oyingira mu kiyumba kiri ekya beeti ekya zaala bw'osookirako okulaba bo babuzannya tebuwumulamu buzannya okuva ku makya mpaka kuzibya
ne mugenda nabagoba mu kibala bano budde buzibye mu college mutambule mu mugende nga bukyazanya batulaba we bali tunyonyola kye bayita vacho mukamba boyingira boti beti bosokera ko screen esinga zonna bayingira ebyumba bya Fortbet obudde bunondeza Fortbet yesinga gabana ye n'ebizibu by'ebisi kati oyingira kavacho ka premier kankube ekidacho amaaza ngamba nkoze ntya wayita kinaki mpita bi correct score wayoji baita score 01022100 others 4 plus others chechi others ye team emu ngabono gande Liverpool eyebyo bivacho obulogo yubula bupira ya wali no obulogo inabuwulira wali no obulogo yububwa bubwa bateka odesi ngabola banaga nti no itanoga combination nti 2 3 noga nti emu press bwibubu bulaba nete bukubye neyane anko bukubirawo sentezi bubu ochezaawo tebuli kwebya tebugabirawo nti omuntu abadde gobadde naye walinga mutudde n'otudde naye bwaye ubulungwa mnaga nkantambule muko osegera netolole muko eddakiika 2 agenda okudda ngalo kyayina yadde oba eddakiika 2 abadde ayina ng'akolekedde 5 agenda okudda ng'oyinamu ekyebiri bwabanga zzo inamu lasting njala ekuluma osobola okujozesaamu n'ofunirawo wabula era osobola okujja last eyo nekola ki nevaawo nobanga logenda kusiiba njala oto kyayina kati anko kidoba kyamaaza bakikuba ekidoba kyamaaza bakikuba gambuguma ngamba nkoze nti leero nga gunkubye omukka ngenda mugamba nti amaaza nti abadde antumye ninyingirako wali mu premier ne banjokya kyandeetera obuzibu mwana wattu bankuba ekidoba kyamaaza kati maaza omugambo otya nasooka kulwawo genda yewaka abadde atyo ono aberere wakanga gama omwana banna omwana afunye buzibu ki nsigala eno nebuuza kyokola kimbula ekyokuzaako lasiti enkoze eki ekubiddwa bagikutudde maaza nasanga yakoze eki yanoomye eddanga mukambwe nnyo zirayo ewaka lwaggulo nga yafumbye dda yatumye muto wange omulala osegeera yatumye muto wange omulala genda obiriito naye kakoze eki teyakirowooza yalowooza nziridde mugamba nzirayo nfumba omutwe ngamba maaza sente zakoze eki zagudde oba osegeera nti zaalo ono ajja n'akuleetera ebizibu n'oyiga okulimba abadde takola ki abadde talimba n'otandika okulimba nimbye maaza mugamba maaza sente zanguddeko sente zaguddeko ndi n'otakomawo kuŋŋamba zolo nanyerese dda ŋŋamba maaza bwe naddayo oba osegeera kati maaza abikaka awulira bulungi andeka naye ate gufuukira ddala omuki omuze nga buli wakuwa akasente n'olumu oluusi sibaamu n'akasente mulimu n'oluusi olwengamba bateesewawo kakyebiri nenkajjawo nga tegule ogenozesemu kakoze eki nkazze byatuleetedde kakati muzaala awo tyakwasako ku fiizi nedda yabanga azeetwalirangayo zo nayambibwa yabanga akola ki saamukwatako yamwetwalirangayo yabasasulanga mu banka naye nga bakukwasako bwati kafiizi abakunkwasako ku fiizi ndoza sandisomye kati lunaku ki ewategula sente za mukadde nga nnyingi era kyekyaddirira zebasinga okugana naye namukadde namutegula akasente nga kamugasa ate nga kangi nategula sente za muto wange mukulu wange mwali mubeera naye waka twali tubeera naye waka mukulu wange oyo inginiya asomye inginiya yali ava kukola zalina ku nkulu tugenda mu Christmas ataddawo waleti ndabayo bukyetaano etaano akuyigiriza n'okubadde ki akuyigiriza n'okubba nga tobadde mubbi otegula yampa ampa sente ngamba kwatayo kino ekida nkokyezayo kino ekida kikubeeremu bwanjo kyayo ekida bakikola ki bakiyitako nakyo bakiyitako olwonfutandise okubeera addicted bakiyitako nkitwala bakiyitako nkoma ngamba nkoze ntya nkebera waletiye nga mulimu wano
kyetaano etaano mmeka kyebiri ebiri namba kantwale kino ekyetaano nkoleki naye koolo mukama mbeerera mulungi ampa akasima zikola ki wayita kavakyo nayita kavakyo zamangu mangu nti oluzukira nzijewo zamangu nja kuzizzaawo bazikola ki bazaagala nzizeewo kuba nzijewo namo bubba sisabye ensabi ziri ze yampadde bakoze eki baziyiseko zino nzibyeyo olwo ogenda mu kavakyo kampeerawo kakuwa mmeka olwo abadde n'ekyetaano kampa nvayo n'emiddanga 2 nafuna ekyabiri abadde atya wayita biki ebyo byakuwasa nayita bi correct score byabangawo uyita zi 1 2 noga kanteekemu akafite oluusi weekanga erimu ekida olwebegenze kuweera ddala kyetaano ekitegeeza bw'oyita 1 2 correct score eyo ngerimu kitwalo oteekako ettaano ekuwa etaano kati obamu n'emitwalo nga 2 mbamu n'2 nsanyuka zire mukulu wange mugamba kale budde buno nange ndi kiboosire ssebo ndi ate kikinti nfunye esente mugamba ozijjewa nti nzijjemu ki muwaletiyo bwe nzijja muwaletiyo ngenda nkola ki njozesaamu zizaala ekyetaano kyengo nkimuddiza naye yanooma teyakisanyukira nanyiigamu aŋŋamba ssebo kito kiddangamu muki muze mubi ogwo guba gwa bubbi tonsabye ze nakuwadde ate wakoze eki kale olwo sibakumanya kitegeeza naawe ne bakkuba tetwanditegedde ani atute sente anyiiga teyagambako mukadde teyamugamba abyesirika abyemalira abyebikola ki abyemalirabigatagatawo biggwa ndeka kati 15 gyo nga giri awo gimbeeramu naye gye nakoma okubeera ne 15 egyo naye bizibu okubifuna kava kyako kitegeeza vakyo kyekimu ku kintu ekyasinza vakyo yemu ku kintu ekisinza okuba abavubuka okubaleetera ebizibu nkikubuulira 100% vakyo oyo mukambwe vakyo yasinza okuzza vakyo tawangulwa bwawangulwa obanga amuteresezza nze nkugamba mubulire boyina okuddayo obanga amuteresezza kati anko tudda kavakyo kafulidde ddala mulimu osiba nsiba vakyo banno banebaali ku ssomero ngero okyasoma olwo nkyasoma nsoma bwe nzannya vakyo bwe nsiba n'emipiira abadde ati ono anko osoma bwogira banno nga bo bali ku ki bali eri bye wayigiriza nga nabo baayiga balina ebizibu byabwe omu bamukuba fiizi kyali wange oyo bamuyita kulumba bamukuba fiizi izalize nemmeka bamuyita kulumba edi oyina gyoli respect boy bamukuba fiizi gyali emitwalo 45 bazimuwa zitwale as banking yayitawo buyisi teyaŋŋamba nakuŋŋamba yayita mubibye nga bakola ki bamwokya anko obadde okyatunnyonnyola nti musigala abano be wayigiriza kyaliwo kulumba bantabukako ate abo bafuuka kizibu bakufuukako sita kuba kati nze yabayigiriza bajja banfuukako ekizibu nze abayigiriza okuzannya zaala bampitirirako neewuunya omwana gyakwata emitwalo 45 school fees agitazi vakyo within a second tugenda okuyisaawo akaseera sente nga takyayina emitwalo 45 gya maaza aliyala naye agatta peesa lye asosolye omwana asome omwana sente azitutte mu zzaala kyekyaddirira gwobitegeera otya ti asibye fees kati fe okukitegeera yali yanyeresedde wakadduseewo osegeera akubyemu empanvu maaza anoonya omwana kulumba aliwa ajja kusomera anoonya bagamba kulumba fe abaali bamanyi nasooka neŋŋamba tabanga yafunye obuzibu maaza n'ensonga zaali zamanya alipotinga ku polisi y'omukikoni awo makererawo twali tukyali ku kawuteeke alipotinga omwana yambuzeeko tetumanyi gyali mba ndi awo lwali lwamukaga munoonya abiŋŋamba aŋŋamba namusanga mu walingawo betting company yali awo kukuba wenyini ekikiri emakerere bagimanyi yabanga top bet yali awo wenyini bemusanga kati ngaasulawo yakugamba asulawo obudde obwo olwo emirembe gimuweddeko ali ku kkubo
asule na byanze no neno neri basula ko mabala bumanyi tegakeesa wali nakulabye wabira tacha ayagala kusoma achali mwana muto sende zabandi bazikoze eki bazikubye munonya ko mugwako omubuza ndi anko kiri kitya angamba ndi ate chantuseko kimanyi ndi anamwetana eja fizi obulogo yibwagiseeko konze kiri kusomero bakunoonya bakwagala osome konze naye ngate kibi kati olwo kulumba bamala bamufuna bamujjawa yamala n'alabika yaya bamufuna ngalabe nsemufundire emufundire dadde wa maaza addayi wa maaza wewaka besi zaabwe maaza amuleta kusomero omuka egutukubira tusulamu omuka bambuuza zaala mbadde ng'omuzanyana baani ba Brian ngaluddamu lutandika buto ekyo nno mwana wattu kyatugobya ku ssomero in fact gwali gwakubiri era bankwatira mu kesi yemu yakuzanya zaala ng'ate bakubye fiizi zoono nze yamuyigiriza bagamba ate ajagamba azanya naffe ffe twamuyigiriza era ffe tubadde tuzanyanga naye bamugazaala omuzanya ne baani abamenya atumenya ng'era tobula kulisi sibula kulisi bwe alina omutwe omukulu kugambye nga babayita era batuyita batugoba bugubi kuno bagamba headmaster yagamba no mwalinga bameka twali bana mwabangamu n'abakirasi ab'ekirasi zino enkulumu ababangamu headmaster bagamba batadde atuwa expulsion zandeetera ebizibu maaza atabuka ngamba kyekyagobeseza ku ssomero nkusuubira ekyakutwala ku ssomero kusoma oba okategeera ekikugobesa ku ssomero kundi oba wakoze bubi bakusaziiko genda ononyesome naate ekyakutute ku ssomero kusoma gwewagenze kuzanya zakyo ekyagobeseza ku ssomero kuyigiriza bana zaala ntyo anta agandi gwe nkutadde nkugjeeko engalo lwakulemera ku zaala kati ango kyekyaddiriraawo nziraawo zaala nsooka nkola ki neesonyiwa obulogoyi mwana wattu sikyabuzanya kwasi banasente kakapapula nkazanya dumu esizoni sijja kugyerabira sizoni eyo yali ya 2018 eyo sizoni 2018 ali ntudde senior nkuba Fortbet nze nali nakagitegeera performinga bubi naawe ate ng'oyinza okubeera ku zaala ate no performinga bulungi saabanga jowa nti nabanga mubuufu abanga jowa jimbina ebirala naye wano mukukakkanya saabanga jowa nga kyatagaddemuko no kati mali ndi mukuzza wali batugobye ku ssomero bwe batugoba ku ssomero mukadakuta anta sizoni eyo nkuba akasente mu mipiira mu normal seat wakuba akasente kinga nafuna emitwalo gyali 64 emitwalo 64 nagiwangula njukubye Fortbet sikyajjukira sinza kujjukira wajikuba bet Fortbet nkaga mwena bajimpa kali kapapula nkasibye kaga mwena njiwangula kwekudda ku ssomero nsoma olwonsoka ndeka ki akapapula maza muwaine ntandikwa mga maza nsonyiwa tudemu tunonye ssomero nkaga mwena nkolaki zirayo ntula senior 4 kusomera eddala litayiri neryakalira ebibango byeko eddala oddayo gisoma senior 4 ngenda ku Bethero Parent Secondary School liyo obusega ku kubo abamanyi nge wasamone ekigenda kuso ewasamone liyo nga wakayita ku kwene baleni yabakazi eyo best wakayita ku best katono nnyo liyo ku kubo ng'osoma dde boarding banteka mu boarding maze agamba omwana ekibadde nga kimukola ki kimusumbuwadde ng'agenda n'asiba zaala kamuteeke mu kisulo ngenda ku Bethero awo ebusega senior 4 tusomerawo saava ku zaala omuzolo gundimu kati ate ng'oli yadde twatolokanga nga tugenda ne tunoonya ebiyumba akapocket money kano ke bakuwa ozegera k'otuula n'ozanya ki amatatu n'obuugu n'ogendera olusi mbadde
ogenda ofune fixture oba ontegeera ojje nayo okomerere ugategate bana baba bali mu prep nga goli mu ki ate obotuka ku Bethel eyo ku ssomero lyabo osangayo bannobo nsangayo abamanyi naye bo bavanyiranga mu day ngera bo olusi bandetya fixture ogamba wano tujja kukwatagana tekijja bantu tebusegana ziramu era buto naye abira ndi ate ekyali kyangobeseza kuli nti matatu zaala kapapula nziramu era buuku evuga buto awo ate ebizibu bijja bitya ebizibu we bijjira banange simanyi nakumanya waliwo sente zebali bampe zaali eza semina bwembera musinyafo mugenda mu semina oba buli history semina field work nzizanyamu ki zalinga mmeka bali basayimi twalo bajalinga mwenda naye ku mwana w'essomero emitwalo mwenda giba gy'amaanyi giba mingi ebiseera ebyo ate kya mwenda giba gy'amaanyi sebo nzikwata nzitala mukadde yazikusilira ku ssimu yazinsindikira nti ozitwaleyo osasula alabike nti ogenda kuki twalinangawo bamuyitani oyo mu dormitory dom father dom father baba kulia mwena dom warden yawe sabali warden in fact warden tukozesa namba ye okocha ku mukadde abeko kyanyi osegero mutegeze program eriwo nti kusome tulinayo ki field work sente bazisindika warden azimpa ngende reporting ki sente eri mu office wa basa mbere ku program nti nawo ogenda nange ngenda sente ezo ngoga sijja zitwalayo nsoka kozesaamu nkulaba mwana wattu sente zandeetera ebizibu sente ezo bazikuba wagendera mu kavakyo sikavaamu njagala mbeeremukko kalonga kyenjagala kino kyamwera kyampadde nentoloka nengenda nzanye zaala njagala kyenjagala ntuziseemu oba okategeera mbeneze nagenda nazo wali nga ziwe abaana ogaziwe osegera namukyamwena nagasudde ate era nga ziwe nga ninamu wali muki mukugenda bazikuba bampitako zonna mwenda ploti efa kambuuze wazisiba zonna lumu oba wasibangako kyebiri kitwalo natalanga mpola kyebiri kitwalo osegera kida kyebiri osegera ntalayo ekyebiri bampitako buke mpitako saagenda kati waden asuubira nina okuba kubali abakoze eki abasasudde nga bagenda siriiko nebuzaabuza olwomugamba otya mugamba senti abaana bandi babansaze ensawo nazirese mu ddoomu obulimba bukula osegeera obulimba bukula mugamba sente bandi babakoze eki bampiseeko abaana bakoze eki bazibbye bwe wazimpadde n'ozijjayo wali ku mobile money n'ozimpa saazituttewa ku office nasose nenziteeka nga njagala nkola eki zitwale luvannyuma baziyiseeko abaana balindi babakoze eki bazibbye mwana wattu abikkiriza ebyo kamukwata akakoodi kenkoze eki kemusomeddemu andeka naye mwana wattu mu kusoma okwo nafuniramu ebizibu bingi nnyo ng'ate bwenzanya neki n'akapapula ne bumatatu biki buuku bwetyo gye nkuba okusoma nkumaliriza maliriza senior 4 mbeera nga sikyasoma ebigezo byadde obikoze byonna bikola navanga mu kisulo naviranga mu kisulo byonna bikola n'embiiso soma ne maliriza kati ekyaddako kyali kyawo nga bimaze okudda awona muvaka ngo katambula amatatu gatambula naddayo ewaka mbeera waka gatambula bakyali bange jjukira baali babagobye twawukanye nagenze eno n'olino buli omu ensi ekoze eki emugabanye tujja twesanga mu kumaliriza okusoma molide vacation eyo twesanganira mu zaala abamu bakivinga mbiyumba abamu bakivinga abamu zaala n'abawadde zaala abawadde ali successful nina bangi bemmanyi nga bali successful mulimu ne bangi bemmanyi nga bagudde ng'obudde buno bw'omusanga naawe okwatibwa ennaku takyalina waabeera lwazaala
Zaala si mipiira gino. Wabula vacho yabaletedde ebizibu. Vacho yasinga oleeta ebizibu. Yasinza oleeta ebizibu. N'obulogoyi. N'obulogoyi obwo kubulemerako. Kakati anko. Nasaba. Okubbanga lyosibidde oba lyosibidde vacho oba lyosibidde Zaala. Kikutwalira bbanga ki? Bwebanga vacho ali kuzannya ali ku screen. Okumanya nti kano kagenda kukola azazi. Oba kale okupredictinga. Obukugu kati kikutwalira bbanga ki? Kyantwalira bbanga ki? Okumastering ebintu. Nakawo obudde. Kubanze banga sina kyako. Gwasinga okukabala. Akantu ako nkabala naye tuzannya nze natuuka ekiseera ne ndowooza kantu ako nkabala nedde kabalika kubanze naye ekituufu kyannema okutegeera. Tuzannya siddi bagiteekayo gyeri kali programu eri waliyo omuntu abeera mu saava naga kati kakola bwe kati ne bwe kati okusinzira ku sente abantu zabatadde zibasibiddwa nange kyannema okutegeera naye akantu ako natuuka nenkawo obudde nenjiga amagolo gaako nenjiga ebintu ndio kama kakola olulumba bwoto manya makatwate ukola olulumba manyo kawa budde wabangawo mu kiyumba ababanga bamanya amagolo nga twebuza bakola batyo ogamanya ngolaba gabayo golo tekiteeba netwa kamanya kana ketukamanya naffe tujja tubiyiga lokawo obudde kwate wabanga kati budde babugira tete kakola olulumba ati notegya ndika teyo golo nogandi eno si golo okijja kucyo kitegeera kukawa budde nakunkuba nnyo lumu mpite pesa nali nina emitwalo gyange ebiri mpite pesa mpita wini waka nteekamu ebiri kaleeka nakuleeta emeka nga 10 jamangu njagale 10 wini waka katimu katiba mbandi awo ngenda bekoona yali Newcastle asamba Spurs Tottenham ekona lyeri munamba ngenda be omutwe gunywa saba njade 10 chukaze nayina last kwekujanga njiga amachi amapesa amagolo ago nomanya kale amagolo wegati waneba golo wandeba golo bwento nezjanka igano kawo obudde kakati kandetedde ebizibu banga lemazengo osibakapapula bibiiki byosingo ganti bannaye akapapulako sikuwagira kasibo olw'ebyo bino byensinzira okalabiramu mbeera ki gy'osinza olabiramu embi mbi zaalo yalina ebibi bingi ekisookera ddala toba na sente mu mpali gwenga weerwana wekka gwenga gwe weerwana wekka toba na nkulaakulana teriiwo oli musibi wa Zaala oli musibi wa Zaala bonna bakimanyi bonna bayuti abali eyo nga bazanyi ba Zaala bonna abakola nga bazanyi babeera yala bye ebyaddala baba mu kutaawa era sibeerangaawo nensanga omuntu mu kiyumba n'omwegombesa baba yala tebaba na sente esooka toba na mazima endabika yo gwe nga ggwe eba temalaayo nga bavubuka banno obanga eyavaako nga weevaako ekisooka mala tugaba gakuba dda nga weevaako amaanyi gakuli mu ssente ziri ez'amangu z'obo olowoleza mu ssente z'amangu tewabawo nabo ngaokulowesa kukola abasinga okukola bakuvaako kubanga okola kuba kutono olukugamba ogamba anja genda nsiba amapeesa gange gakwate mmanje ate kati nfaafaagana kinaki kyawe ekirala ekisookera ddala Zaala oyo bw'oba omuzannya emikwano ekisooka osooka n'ogijjako gikuvaako buli akulaba nfakiti wano waffe tulina endowooza nti omuntu omuzannyi wa Zaala aba muyaayi wiki nti yayigiriza kiri ekyokukola obukujjukujju biki andi ekisookera ddala Zaala bw'oba omuzannya emikwano gikuvaako ab'enganda bakuvaako gundi yakwata kkubo kyamu nakulabye negundi olabika naye wafuuka muki muyaaji andi azannya Zaala emikwano gikwejjako toba na bakazi abawala bo simanyi oyo toba na bawala kyogamba Zaala akujja ku bakazi sente ze wali wadde abakazi ozannyamu Zaala oba nendoza nogamba ata feelings omuzanyi wa Zaala akugamba ye muntu akera ku majana gandi okubaamu okusula n'olukumi nsula neki n'akapapula k'emitwalo 10 n'ensula n'esula osegeera nsula n'erisiti mu nsawo tomanya watya nkera ku majana yakola ki n'empangula ekitegeeza omuntu wa Zaala essanyu lye kubaamu nakasente nakapapula essuubi ly'essuubi eryo kakati anko tulabye nnyo abasajja basemaka abasajja balina family nga bazannya akantu ako ate ku ngeri gy'okwogerako ebintu ebikalimu gw'osuubira kiba kitye waka kwaba abasajja balina ze family
bw'oba muzanyi wa zaala especially aba boda balubyanza bakimanyi bonna baboda ankali bukiri bwesi osanga bichi nga zipakinze ku betting company zonna olubyanzaamu mu 2-3 nga jatala olubyanza tebaba nabaka in fact family ziba tezeyagala omukazi ababona bakimanyi ekituufu ewaka waabwe babimanyi taba na sente talabika bulungi sente zonna abakolaki abazirowoleza zitwala kuzozesaamu abe n'essuubi kituleetera ekyo ekituviirako ekyo kuba ntuli baavu vubuka tuli baavu tetulina mirimu twandibadde tubaako bye tukola ebisingako ne tutabeera nnyo okuzaana ate olwokuba tetulina mirimu amaanyi gatuli muki mu ssuubi eryo nti atya singa nkera kumakya nenkuba obukadde bwa 20 oba oli embeera yandikyuka singa omuntu akeera kumakya anko n'akuwa omulimu nga gusasula bulungi ng'ekigendererwa kye kuva kapapulo osobola okukavaako obudde buno nsobola okukavaako noga nti nkatadde nga sijja kuddamu nakuyingirayo nsobola okuvaako kakati waliwo abaagula amasimu nga bakasibira ku ssimu anko gwe wali okasibiddeko ku ssimu nali asikasibirangako ku ssimu kubanga n'essimu ennene sigiina nze nina kasimu kaki katono kyekiri kyenkugambye nti toba na ssente toba mu mbeera nnungi nti nze nnemereddwa n'okukwata essimu ennene bangamba oli ne wagula essimu ennene nga musibi w'amatata era amaana n'agiteeka ku mbaata afuna akasente agenda ayozeseemu ajja akoleki azanye ezaala kakati gwe anko gwe nga ggwe lunaku ki lwava mu mbeera noga kati ndayidde akapapa kano kansooka enkaleko bamukankuba sente zaali za kibiina zaali za kibiina nga kiki enamba efulumye ey'ekibiina eyange wanatera nsevinga kankuba emiti anamwegi anamwetana enamba yange efulumye natuyana nempulira nga bimpeddeko anamwetano gyembadde nina tesawulira dakiika 2 ngwezisevingidde ebbanga ki nali nsevingidde ebbanga emyezi nga2 mu dakiika 2 nga sikyalina dde 10 obadde kiggwe olwazikwasa tekunamba omuwongo bwanzirukirawo genda oyozeseemu weze 6 anamwetano gyonna nalendayira okuva ku zaala naye nali muvuddeko naye ate nzija nfuna ekirungi ogwo omwaka gubadde gwa 2022 lwekankuba sente ezo byokege njagala okuva ku zaala nzija nkuba lisiiti ya $5,000,000 8 era zesente wali ofubiyeko ennyingi zesente ze nali nfunyeko ennyingi zaala omusibidde emyaka ng'emeka bw'obalabalamu kati giwera emyaka 10 emyaka 10 wabula mu myaka 10 wakakuba $5,000,000 ng'esente z'ennyingi esente ennyingi okukubwa n'okulya kiwa ky'osinza okufuna nze kufuna kubwa gye gisinze kati okuba $5,000,000 mu $8,000 tozikubangako nga sizikubangako enduulu evuga teri ate amanya kasubi yenna in fact bonna abali mu kasubi nga bamanyi ngoba bandaba bakimanyi ekisente nali nzikutteko era bakimanyi ndikola olwazikuba bakimanyi bonna olwazikuba teri ate amanya ngaali ku kasubi ng'akumanyi teri ate akimanyi era teri ate akimanya nti nafunase banoonya basajja bo bakunoonya basajja banoonya n'atamanyi ayagala mmanye nti ayo muzanyi waki anoonya nga bango bulijjo mbadde nga nkulaba owangudde sente okuba $5,000,000 wazikuba mu bet 40 bet ozikuba $5,000,000 bazibala bazimpa bazikubalirawo nyenye ku sport zaali za online nsibirako online nalina akawunti nasibira ku account nasibirako online zituula ku account bazikola ki bazifuna bazimpa ozegeera be bazimpa sente ezo nkola ntya nsanyuka otandi kugaba owadde nagabagabako bakyali bangemba waako awo mukugabagaba osene nga mmeka nasoba nagaba ekinana kyo kyokka nakigaba wakwata $5,000,000 nogabako ekinana kyo nakigabako ekinana nga bomanya azanyi bazala bonna bazanyi bazala bakimanyi boolya bakyalibo bajja ku ntebe obawa obokyayo n'obokyayo kyoyokyezaayo buli omu n'omujjango omwokya kati ekinana kino okiyiwaawo kyo nenkireka osigazzaamu nnyo 2 nsigazaamu nasigaza 5 njereeri ekyo ekinana kyali bwali buyiseeyiseemu bwali buyiseeyiseemu ozikwata kyekiddako awo
nafunamu ekirungi ninayo bye ninayo nze nganze investments zange nzina nyinza obutazogera naye nga nkolaki ekitegezo lwakwata sente zonna byewakolakolako nabyo nakolakolako bye ninako byendabirako byengamba nti bino nabijja muki muzaala era nolayira obutava kuki obutava kuzaala mpaka saawa ya leero nkyamuliko ate era recently nazimu era nemukuba wamukubye sente kyenkana namukubye mu mwezi gwa November rugenda mu December wano guno omwaka gwe tuli mu kumaliriza rugenda mu Christmas nemukube miliyoni salimu emitwalo 4 era ng'osibye mipiira lukalala era in fact nze nkubiriza abazanyi bazaala okuzannya emipiira other than okwesiba ku vacho oyo oba obubwa bukyaliyo gye buli vacho oyo golaba nze muvumirira kubanga alese ebizibu bingi nange andeetedde ebizibu bingi n'abaliyo bonna abandaba abaleetedde ebizibu biki talina kirungi kyaliisi bonna bakimanyi abula asanyizaawo maka akoze atya byonna biriisi akukyayisizza abantu kati mukadde gyali akimanyi nti okyazanya akantu bakimanyi bonna naye banvaako ne baga kasita akuze azanye kati obudde buno oyine wopangisa nti wano nawe enviira obudde buno wempangisa neera nga olina omulimu nti okola budde buno obeera kapapula obudde buno siina mulimu kapapula kewobesingidde embeera mbyakubyanza era nti gyomujja nina kyenkola kubanga nafunayo nina kyenkola wengatiyagati obulamu nengenda nembaako kyenkola nenfuna ki sente nsasulira wenviira kakati kyembuuza ango oluvannyuma lwokubaza miliyoni 3 kyekyaddako awo muzeemu okuba miliyoni endala 3 nziramu kuba miliyoni 3 kati kuluno nzimanyiire okuba nti abadde ankubidde akabanga saajogera kuno nafa kimogonyo nojjayo mpolampola nafa kimogonyo nejjayo akasente kange saayogera nengamba nokanfe nakaki akasente kange mbeeko ne byenkakolamu era nfunyemu byenfunyemu obudde buno nsobola okwebeezaawo lwanswa capital mujje muzaala naye kyenja okugamba tuzanye ezaala ogambye eki tuzanye ezaala kubanga alimu akakodyo obuli omukisa gwa gukutte akasima kakutte sente ozikolaki ozifuna kubanga ffe tuli bavubuka tubina tugenda kujja waliwo engamba yagamba nti sente ezaala ne bwogikuba tosobola gifunamu kirungi njogera y'abantu bo nga bo balina ndowooza yaabo saala oyo bw'aba akuwadde osobola okubaako kyokolamu ekyamaanyi enkeera n'oba fiiti naawe noba nga weeyagaza kubanga asitudde abantu bangi era bangi bafuna mu zzaala gye bali naye ngaomwendo nga bamufunyemu omuwendo ogusinga gwe gubonaabona wali abamufunyemu ebirungi kati gwe nga anko ku bukugu oba olina experience gyolina mu zzaala mu mwezi kale mu mwezi olyamu ng'emirundi emeka bw'oba nga osiba ennomoli siiti omwezi noga nti kati nze sitwala mwezi nga siridde ku sente ekyo sijja kukigalantingako asobola kunkuba n'emyezi giwerina nga siriddiimu kubanga okulya mukisa kasima kakwata bukwasi kati emipiira gyo tegiriko kumanya nti gundi manyi kuba osobola okubanga golina kyoteebereza kuli kuteebereza gambling kuteebereza noga nteebereza gundi eyinza okuba egundi kati kyembuuza bw'obeera eyo ewuwo obanga weebasa obanga kale pulogulaamu y'olunaku eyiyo gwoba ogisetinga ng'oli ewaka olunaku tugenda enkya tugenda kukeera mubaamuko pulogulaamu y'okugendako mu kiyumba ebeeramu pulogulaamu eyo ebeeramu teyinza kubulamu naye aterera kuzikwiza ega nti singa wandi kati kindeetera ekyo lwansonga nkyali yala naye ategaye nti singa bukyakumakya nenfuna omulimu nga nenfuna evako nenfuula bize nga sibeera nnyo fuli nsobola okumuvaako ekireetera okubanga nzanya nnyo zaala biki ti ndi fuli nnyo bulabikolwa bibize because onyusa essaawa 5 segeza obudde obusinga ogenda bumaliramu ki kuba so bwetu bwetufaanana kati tuddewa ku kyemikwano kuba omanyikiddwa kasubi yenna gy'osinziira kizibu nnyo okubuza anko n'otanfuna ne batakufuna mu dakiikambala ate era bwangu mu kukufuna bakufunira mu biyumba banfunira mu biyumba kuba nsinga omalira obudde anko ekitegeeza n'emikwano egisinga okubaako obungi gyonna gya mu biyumba biyumba bye bikufudde kyoli ebiyumba ebyo bye bimanyisizza
Kati linnya anko lijja litya? Kubanga singa bona leba bamanyi linnya lituufu batona abalimanyi. Anko lijja litya liva mu zzaalo omwo. Liva mu zzaalo omwo babanga tebamanyi just ngombo anko. Ndijja likwata. Gwe ne bakutuma anko. Ne bantuma anko party. Era ze kyemmanye Kasulu ogenda n'obuuza nti anko. Anko ali wano oyingira Premier n'oyingira Fortbet wonna bamanyi anko. Kakati bw'ofuna omukisa okumiitingako omukulembeze w'eggwanga lino oba yenna omukungu kiki oyinza omugamba ku zzaalo ono? Kyenyinza okumugamba obubaka ki bw'oyinza omumutwalira? Mugamba ekintu kiri kimu abavubuka balina ku ground tubonye tetulina mirimu zzaalo ono tebamuggyaawo bamulekewo naye bajja ova kyo oba ontegeera bireke kusiba akapapula babirekewo kubanga byo mukisa bw'okweyimulira ke baleese kaviyeeta nako bakalekewo bajjewo byonna viyeeta tebiina makulu kubanga bireese abavubuka nga tetulina kye tulina mbivumirira yes kakati anko twogere kaviyeeta kano bakaita akanyonyi abasinga bakamanyide akanyonyi kano sooka otubuulireko kali katya? Akanyonyi kano kagabirawo ssente kalungi bekaba kabuuse mu bbanga ne kagenda kabuuka katya? Soko nyonyola abakula batulako abasinga tebabimanyi. Akanyonyi kano kabuuka mu bbanga ne kagenda wabula kagaba ssente wali oti staking noga nti stakinze batandika ku nusu 5 kisinzira gwe kyoyagala noganze beeyo noganze nganze ninyimiridde bwe noganze staking nsobola nusu 10 noganze nusu 10 buli odi gye kagendamu ki odi tungo stakinze 10 ofuna 10 meka ze kubisaamu wabula gwe wejjira ku luno akanyonyi kano gwe wetegeerera ozegeera kanveeyo nga tekanabuuka kaso okubuka kagenda mu pink mu biodi ebinene nogandi mu 10 ozegeera noga odi 5 ye pink eyo kakati anko abasajja kati mubagwe bbanga omaze mu zzaalo oyo gana makampuni gano gobadde obeeranga mwawo ku kitundu abamanager abo tebakuyitangako ne bagamba nti waayi oli musibi kuba oli top mu kusiba wange tofunangako like beti yonna ebaako kyekuyita beekuddizeyo bakusanyukira kinabaawo ekyo naye ate omukisa gwaguze nkisanyukira oba oliawo wako obaweereza nti bannaayi gwali top wali kasubi bakujjukirenga batera okugaba simanya mpulira batera okugaba ebirabe tebakuwangayo ku kirabo ebirabe ebyo babigaba naye singa nafunayo obutishat bagaba butishat badizayira bakasitoma baabo tishat nkofiira amasimu okudizaira bakasitoma baabo naye nange nali nfunyeeyo sijjaga nti sifunangayo nali nfunyeeyo nekyo si kyekisinga naye nga kyewandiyagadde vakyo aviyeeta biki byonna bandibadde babijjawo kubanga mwana mu kusiba wano ligi ki ey'emipiira wano ennyangu okuliibwamu na ligi ki esinga obuzibu okuliibwamu? Ligi ennyangu okuliibwamu ndoza y'Abajamani Bundesliga. Lwaki ogamba nti y'ennyangu? Kuba kati ttiimu zeeraga noma nti eno nnafu eno nnene ezikuba zimanyikiddwa naye ate Premier League ey'Abangereza nzibu ya kupredictinga abali bakimanyi. Lwaki? Bakimanyi eno abeera nga munene noga nti Man City munene naye ate ne bajja ne bamukugisaako embuuka awo nobanga tobanja bonna benkanankana amaanyi mu liigi y'Abangereza tekuliikaga nti ono munene ono mutono. Nga tumaliriza anko bubaka ki bwoyinza okusibira omuvubuka ali eyo asuubira okujja asiba akapapula oba alinamu ekiruubirwa ekisiba akapapula na bubaka ki bwoyinza okuwa omuntu alina akyali 50-50 agamba nti kansigale mu kapapula kankaveemu? Akapapula nvubuka munange kyegamba yo tyali eyo ku ground sibazaala responsibly tomufuula mulimu amusibenga muleza time yo ate era siba akasente kosigazaawo akasaamusaamu tosiba kyoyina kinene oyo sojja kufuna ebizibu kyotasobola tokyetiika kuba tebakakabuka sibayita muntu wetwala wekka so
Nvubuka munanga ali eyo. Gezesa emikisa gyo kuba tetulina wakujja sente zaawamu tetulina mirimu. Tetulina wakujja sente zaawamu ezo. Nti gena kufuna akadde kalambo be miliyoni 5 be 2 oba 3. Kati atannakayiga. Atannakayiga. Kaleke. Toyigira ddala. Sigala mu ekyo ky'oyina kubanga si buli omuntu omukisa gwe guli muki? Muzaala. Guli muzaala. Wabula abadde azannya. Sigala ng'ozannya tomanya kasima kakola ki? Wekana kwatira ffenna abazannyi bazaala bakimanyi bonna abali eyo. Amaanyi agaffe gatuli muki? Musuubi. Gatuli musuubi. Wabula ate era mbagamba kiri kimu. Mubeere beegendereza. Vacho bana yatukuleetedde ebizibu abavubuka bali eyo. Bw'obanga osobola okuva ku vacho Katonda ng'akusaasidde muleke sigala kapapula kubanga zaala gwe tugamba akuba si mipiira wabula vacho yakola ki? Yakuba era yavumiriza g'olya zaala bwaviyeeta so bubuka munanga ali eyo ebigambo byange ebyo mata tunalinga bwe kiri buuku bagiyita buuku buuku eyo memories sizo nzo tuwako nga tuwunzi buuku eyo kyenzijukira abasirikale enjama dumu zatugwikiriza tuzanya tuli mu kiyumba manya ekiyumba mu muzajja kifulukwa kibanga kifulukwa bakabalazanga awo muli mu kutala buuku muyita mwagizanyanga mu style kana kugamba nti kalabirwamu bakaita kalabirwamu abali bakimanyi bakaita kalabirwamu gana matatu gokkola kati kaba kalabirwamu bakaita kalabirwamu ate gana ge bagamba nti mayate bachweri wange kebayitaako okuyita ag'okuyita n'akalabirwamu kati kaliwo akasinga okukuba ku bwombi ag'okuyita ag'okuyita n'ogamba Kampala kyeki Kampala yeke Jinja ye osegeera kati goga wako memories zikiri nga tumaliriza dumu tuba tuli awo tuzannya tuli mu kutala buuku yakoze eki yapanze dda tugwa mu njama enjama zitwaza tusalako zalwadole twete tukimanyi ne batutwala mpaka Lumpande emida nayingira emida bakusibako abatwala ku Brown Skin Events tubadde ne anka tujja kwongera omuleeta tuwe part 2 eya mida banteeka emida bakuteeka emida part 2 tujja kugizza naye nga for today katugira nga tubawunzikirako awo just subscribe commenting liking sharing Brown Skin YouTube channel ko tusinzira ate netukuleetera ebinyuma ebisesa n'ebizimba. Bless.